amagana gange mpitibwa Matome Bismart abasinga bamanyira BJ Junior era nga ndi mwogerezi wa firimu. Mu kusookera ddala nandyagadde okwebaza media fraternity okubanga musobodde ogezaako okuvaayo okulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi n'ekirala mwebale kuwulira mulanga gwaffe ne musalawo mujje tusobole okugezaako okulaga eggwanga ki ekigenda mu maaso naddala ku baana abali mulimu guno gwe tulimu. Nandyagadde okwebaza baganda bange mwenna nga bwe mukimanyi abali mu mulimu guno nga sirekeredde abatunda firimu, abazizannya, abazikola, abazikwata. Mwebale omulimu gwe mukola kubanga mwenna senga temuliiwo kyeseegeza guno omuntu twandikoze eki twandibaddewo. Ngenda kwebaza abantu abatugulako firimu ze tuba tukoze nabo bakolera ddala omulimu ogw'amaanyi era bwe balaba ekiba kitutuuseeko nabo bavaayo bagezeeko okubanga bateekawo eddoboozi lyabwe. Muyinza okulowooza nti ffe abali mu mulimu guno ffeffeka abanyigirizibwa wabula si ffeffeka abakola ki abanyigirizibwa n'abo abasasula okusobola okugezaako okufuna saaviisi zaffe nabo banyigirizibwa senga balaba wabaawo embeera ekola ki etunyigiriza. Ensonga esingira ddala okubeera enkulu etulese wano ku lunaku lw'olwaleero mu lukiiko lwa bannamawulire kwe kwagala okwogera ku nsonga eyatukawo ku lunaku olwokubiri. Amagye bwe gakwatira ekkubo ne gajja ne poliisi ne gayingira mu maduuka g'abantu baffe, bammemba baffe, baganda baffe ne gatwala ebintu. Ekintu ekyo kyatunyigiriza kubanga abaana abasinga tebamanya na nsonga lwaki ebintu byabwe byali bikola ki byali bitwalibwa. Kyanyiga abaana bangi. Bwe twakwata ekkubo gezaako okugoberera ensonga tugenda otuukayo nga bye batugamba kikola ki tetusobola bitegeera. Olwayo tuvuddeyo tusobole okugezaako ssaba byonna bwe kikwatako batuwulirize mu nsonga zaffe. Tulina ensonga nga 4-5 ze twandyagadde okwanjuluza abantu abasinga bakole ki bazitegeere. Ensonga esookera ddala mu nsonga ze twandyagadde okwanjula eri bannamawulire ng'ogasseeko n'abantu injeno tuli bantu abagoberera amateeka, tuli batuuze abagoberera ki abagoberera amateeka. Naffe kennyini tulina olukusa lwaiti yaffe okubanga tukola emirimu gye tukola ki gye tukola. Emirimu gye tukola tusasula emisolo ng'abantu abagoberera ki amateeka. Tusasula emisolo, tusasula URA, tusasula KCCA, tusasula buli kimu kyonna ekiba kikoze eki kiba kitugambiddwa. Ne bwe bakeera ku makya ne bakwata ebintu byaffe kiba kitukola ki kiba tukinyigiriza. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ekwatagana ku bibiina bye batugamba ebiteekeddwa ogezaako okubanga bikwasaganya omulimu gwaffe. Ekintu kino kiyinza okuba nga abasinga tekibaluma naye ekintu kino kituluma. Abamu nga kuffe abakulembeze abali mu bibiina eby'enjawulo ebitwala abantu abali mu mulimu guno twatwala obuvunaanyizibwa nga twebuuza ku bibiina ebyo ebitutwala ne tuwandika nga tuyita mu balooya baffe ne tusindika ebbaluwa ne zigenda ku URSB nga tubeebuuzaako ku bantu abo be batugamba batwala omulimu gwaffe baagana otwanukula. Mu butatwanukula ate ne basindika amagye ne poliisi ne gajja ne gakwata ebintu byaffe. Ekintu ekyo kyatuluma. Senga basooka ne batwanukula oba osanga twandibadde tutula ne tumanyawo tetuteekeddwa okukola ki okukola. Kati ekituluma kwe kubanga twawandika nga twebuuza ku ebyo bye batugamba nti bye bibiina ebiteekeddwa tutwala mu maaso naye ate nga bye bibiina bye bagamba ebyakwata ki ebintu byaffe. Ekyo tetugenda kukola ki tetugenda kikkiriza. Ensonga endala tuli bantu abagambiddwa ebintu bingi batutiisizza nnyo ekimala tebatuganya kubaako kye twogera. Batuyisa ebintu bingi nnyo ebyenjawulo, batuyisa ababbi, batuyisa abagwagwa, batuyisa abayaayi. N'ekyewuunyisa nti omukulembeze w'eggwanga asobola okukeera ku makya n'ata aidola n'ata omutembeeyi ate ne bakwata ali mu dduuka asasula layisinsi, asasula URA, akozesa ne banne mu ngeri eki ey'enjawulo. Tuli bantu abakola emirimu. Bwe baba balina kye baagala otutegeeza tekyetaagisa kuraidinga amaduuka gaffe. Bandize ne batugamba ki kye beetaaga okukola ki mu buntu. Ensonga endala yeyokuba nga tugambiddwa ebyokukola bajja ne batugamba senga muteekala ku kontenti mu maduuka gammwe mujja sobola okukola ki okukola. Ne tukkiriza. Waliwo atateeka munoko kontenti mu dduuka lye? Waliwo atateeka munoko kontenti mu dduuka lye? Bakitugamba era ebibiina ebimu ne bikola n'endagaano n'ebibiina ebirala nga babagamba we are going to comply on that issue. Osekeera ne bakkiriza abaana ne bagula ebina Uganda ne babiteeka wa ne babiteeka mu maduuka. Issue si ya firimu ya muzungu, issue eri ku ntambula ya firimu. Tukoze tutya okuyamba baganda baffe abali mu local content okuba nga akola ki ng'atambula. Osekeera abaana bateeka ebina Uganda mu ki mu maduuka ne bakomawo ne bagamba atunda ekina Uganda nga tekuli security device
bagenda mukola ki abaana tebagula security device tebaziteeka mu maduuka kati olwaleero kyewunyisa nti n'omwana alina ekina Uganda mu dduuka ate ebintu bye babikola ki babitwala. Ensonga endala nga bwe mbagambye ffe mu bizinesi eno tuli baki tuli bakozi mu bizinesi eno tuli baki tuli bakozi twasalawo tuve emirimu emirala tujje tukole omulimu tusobole okugezaako okwesapotinga ne famire zaffe. Bayinza okukeera ku makya ne balowooza nti bakutte mwana wa mu dduuka ne beerabira ba beneficiaries abamuliko, bantu bameka abamufunako, bantu bameka baaliisa, bantu bameka bakozesa guno omulimu gwakomodetinga abaana abawera emitwalo 10 gwakomodetinga abaana abawera emitwalo 10 bw'ogaddako ba beneficiaries abafuna mulimu guno basuka n'emitwalo emeka 10 wesanga ng'omwana edduuka limu alinamu abaana bameka 3 osegeera. So kati n'olwekyo ffe tetulina buzibu kukolagana baganda baffe. Baganda baffe baba bayiriza omulimu ne bajja gye tuli tusobola otunda omulimu. Baganda baffe abakola local content tetubalinaako buzibu kubanga ffe twakeera ku makya kugulawo maduuka kusobola kukola ki kutunda. Guno omulanga nguweereza eri buli omu yenna gwe kikola ki ekikwatako. Waliwo omusajja omu yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba nti abaana abali mu firimu you are a creative useful force. Ekintu ekyo njagala kiddemu. We are a creative useful force. Mu kifo ky'okuba nga batukijjanya batusweeping off twetaaga kulambululira, twetaaga guidance wabula si kututuntuza, si kutunyigiriza, si kutusindikiriza mu nsonga ezitakola ki ezitayamba. Ensonga endala tetuganyi bino byaliwo bibaddewo tugenda kubanja ebintu byaffe be bamanyi kye bagenda okukola ki tukolera kubanga oyo kapito waffe. Osanga omwana ng'amaze mu dduuka emyaka 10 gwe mu lunaku lumu noyagala omuzeewa bika. Tugenda kukwata ekkubo tubanje ebintu byaffe mu ngeri yonna ekola ki naye ekisinga okubeera ekikulu era nga buno obubaka mbuweereza eri omukulembeze w'eggwanga ekisingira ddala okubeera ekikulu nga tukozesezza eddoboozi lino mu bibiina ebyenjawulo twagala omukulembeze w'eggwanga asitukire mu nsonga eno kubanga ensonga eno tegenda kukoma bweti. Toyinza keera ku makya n'okuba muntu abadde mu mirimu myaka 10 n'osuubira nti alina kyagenda okukola ekirala. Abaana mubasindise bagendagenda underground, be baana abagenda otandika okuba obutayimbwa, be baana abagenda otandika osala ensawo. Basaba nsaba omukulembeze w'eggwanga yonna gy'ali nkimanyi mukulembeze mulungi era ng'awuliriza ensonga z'omuntu wa wansi. Tubadde tusabira ddala Mukama waffe awulirize omulanga gwaffe. Tetuli baana beekalakaasa, tetuli baana bakuba butayimbwa, tetuli baana beetunda, tuli baana ababeera mu maduuka ne tukola emirimu gyaffe. N'olwekyo nsaba bwe kiba kisoboka twetaaga tukusinkane twambulule ensonga zaffe. Tetumanyi kye bagamba, tetumanyi kye wawulira, wabula kano ke kaseera naffe okole ki otuwulirize. Nenasaba ne baganda bange abalala babeeko bye boogera kubanga ebinuma ku mutima bingi ate sisobola bikola ki bisobola kubalayo. Ayimiridde mu maaso gammwe bampita Frank Ntambi. Ndi musajja musomi, nasoma firimu era ndi muwandiisi. Nasalawo nemba gye nva neŋŋamba kangeredde ku baganda bange abali mu mulimu guno. Nali nkolera ekibiina kye bayita UFMI ekiri mu kutuntuza abaana ne batutwala mu kkooti okutuvunaana emisango egy'enjawulo ebiseera ebyo. Era omwaka guno nga gutandika omulamuzi n'asalawo n'agamba UFMI abagirimu bonna bali unqualified, tebalina beera maofiisi ago baveewo. Ne balagira URSB eregulatinga UFMI ne bagigamba egijjewo eteekewo abantu abali qualified, abantu abasomye, abali competent enough, abalina diguli mu mateeka ne mu finance basobole okubeera nga bakwasaganya omulimu ogwo. URSB kye yakola yabeegattako bwegasi. UFMI bammemba abo beejogeddeko ne bakwata kkubo ne bagenda ku URSB ne batwalira enkoko okubeebaza okututuntuza. N'olw'ensonga eyo nkuba omulanga eri Minisita wa Justice and Constitutional Affairs General Kahinda Otafire oyingire mu nsonga ya URSB gye twandidukidde ebeere ng'etuyamba naye ate essaawa zino yeyeegase n'abatutuntuza babeere nga batutuntuza.
omulango omala ngukubira General Nakalema akwasaganya anti-corruption unit agende mu office ya UFMI essaawa zino basaba abaana kuva mu mwaka 2011 babasaba licenses mwaka ku mwaka we mukola kino tukola kino mutuwe sente bwezi tubakolere kino omwana yabeera nga ali confused essaawa zino omugamba ati kyokola si kituufu naye nga gobadde omugamba sasula license eno okola omulimu essaawa zino basaba abaana sente ne sente miliyoni za sente ne account ngenda tugenda kujogera eri mu Centenary Bank sente ezo za muntu Sekinoomu mukulu Kagoro ne mukyala we Nambasa tusaba Nakalema ensonga eyo okuyingiremu oye waliwo mateeka basobola banyawo byebyo naye nga twagala tubaye bakozi tukole tukolegere ne baganda baffe mu ngeri omu oba endala zanne kwagala okutujjawo obujja tuddewa tulyewa bakalemuko bakaba bange amanya neddoboozi genda amasambuza ndi kitunzi nina edduuka mu kizimbe muno essaawa zino nyimidde ku lwa bannange bonna naye bakwatidde mu maali yaabwe tuli mu maziga tuli mu kukaaba abasajja batu abatukwata be bataagala kukola be baganya osasula emisolo gya gavumenti naye nga bo bagatusasula emisolo egyabwe egyokuba nga bo bakulu baffe nga ffe abato batusulekwaa tetutegeera naye tuli mulembe ogusomye tuli mulembe okutegeera amateeka bayinza bo bajja ne batukwata mu nsobi ne batuwambako ebintu byaffe naye ate ffe tumanyi gyetusobola okuddukira bajja muno nga nekuli munamawulire nenaaliko era tv erina footage batwala ebintu byaffe njagala eveeyo kitegeeza batukwata mumenyi mukimuki butali bulambulukufu abantu bano aba UFMI balina ebipapula bino bakugamba application for audiovisual reproduction and distribution license kitegeeza bannanga bonna batakamanyi kanakano kategeeza application si kuba nti okola ki osasudde license kana akantu bwenamenamenanamenenjala mukakwate bulungi kana akantu aplayinga baplayinzi kundi yawe procedure zabwe zezino bakugamba publisher asooka ku kitunzi wa binnauganda abikuza mu abaana ab'omu maduuka bakugamba wano wansi bakugamba payment of application fee kitegeeza olupapula luno alusasulira $5,000 banange nga ne government body zonazonamanyanaule makakwate bulungi kana akantu nga ne government body talina application yona gyesasula muntu mitwalo ameka $5,000 ate olumala osasula license gyotamanyi sente mmeka zirina kukola ki kusasulwa netudda kuwokubiri production premises bebano abaana abaduplicator printer baani babagamba balina osasula $2,000 okukola ki okufuna obuvunya olupapula no luweereza balureceiving netugenda kuwokusatu regional distributor zitambuza ne bakugamba olina osasula $12 n'ekitundu kitegeeza eno application yakusala mulimu okkirizibwa oba tokola ki tokkiriza kitegeeza zino sente zirina refundable bazikukwata ne bazitwala bagenda kusengenye bakugambe bwe tojja kusobola kitegeeza sente zange $5,000 $20 kigenda bakikoze eki kigenze kati tukkira kuba n'abaana abawansi omwana akadde n'agamba kanve ku street n'agamba kaŋŋende mu kizimbe enkole n'agamba kaŋŋende mu mulimu oguli mu mateeka omulimu okusasula layisinsi ya URA okusasula layisinsi ya KCCA okusasula kasasi okuuma ekibuga nga kiyonjo kusasula lenti n'abeera nga asasula $5,000 n'ekitundu just lupapula luno ne bannange bannawale mwenna bali wano omulala gwaffe abazze bakugoberera njala mukugoberere abakulu abali emabega wene ensonga muveeyo mudduukire kubanga njagala mutule majority eno yonna yabavubuka kitegeeza omuvubuka omugoba essaawa zino ku mbeera gye tulimu essaawa zino omusubira kukola ki omuvubuka ali myaka 2 omusubira kukola ki bannaye tubasaba mwenna bekikwatako akawunti namba eri mu Centenary eka tugisome nayo bagitegeere akawunti namba eri mu Centenary esoma bweki eri 3 03 48
5 3 mwena mwena mukasike bulungi and account number eri personal ate teri bode ya government yonna receiving amisolo nga jiri muchi jiri mu personal banks Central Bank tetujire si banka yabwe si ya banka ya government banka zatino sasulamu license gwanga tuzimanyi DFCU DKB banka ze banka zatumanyi ezikirizibwa okukola ki okuregulatinga taxes z'eggwanga naye mwe mutaddeko etteeka lyosasula license tutamanyi sisobola kugamba nti abaana bwe bati ne bwe bati kubanga operations zibadde ziva amabeka nga zikola ki esaawa zino sisobola kugamba nti abaana bwe bati bwe batwalidde ebintu byabwe kubira namabega wabaddewo illegal operations ezibadde zigenda maaso n'okukolebwa twawandikirako URSB balina omwana gwe bakwata ebbaluwa tuziina era tugenda zibalaga twawandikako ebbaluwa okuva mbaloya baffe nga tuyita mu organization yetutwala ne tuwandikira URSB nga tugibuuza ku enforcement eyo yali ekoleddwa URSB yebalama ekibuuzo ekyo kubanga twali tubulizamu UFMI nga owuninze egamba nti ekoze operation eyo lawfully ne tubuuza URSB yagano tuddamu mu bulamu bwayo bwe buzibu bwe tulina nti bwe tuwandika nga tuyita mbaloya baffe ebbaluwa zaffe bazebalama tebagala zikola ki tebagala ziddamu so kati esaazo osobola kugamba nti oba mu enforcement mu URSB oba ono yakikola oba ono yakikola lwansonga ebbaluwa zetuweereza tebazanukula kyekituluma ate nga tuyita mbaloya baffe ebbaluwa ezo okusobola okugezaako kola ki okutuukayo kati babaganye bina Uganda byokoba nez'abazungu bazibaganye kuba twawulire nez'abazungu bazibaganye mwinafuna license okuva ebweru ensonga ezo nga bwe nkugambye guno omulimu gubaddewo for 30 years gubaddewo for 30 years bwe baba nga badde balina kye baagala okulambulula nga bwe bagamba nti we want to streamline the movie industry. It is okay, we are ready to comply. Nisikozesa aggressiveness ekyo kyekituluma kubanga ffe tubaddewo for 30 years bakama baffe bakulu baffe bajingo babadde mulimu guno osegera bwe baba nga bagamba twagala kutereeza mulimu bajje balabe engeri gyetusobola okukola engeri gyetusobola okukwatagana osegera nisikujja namagye ekisinga okuluma amagye agateekeddwa okuuma eggwanga amagye ge bakozesa okukwata ekuba okujja okukola ki okukwata abantu naddala abaana bali mu maduuka nambasa akola ngani ebya nambasa sobola byanukula saawa zino kubanga nze sinaba kumanya oba aliwo mu mateeka oba taliwo mu mateeka I wrote a letter nga mpita mu balooya bange okwemulugunya mu nambasa ne UFMI ebbaluwa yino bagirisiivinga bwebuli kati tebannabagiddamu aba URSB kati ebya nambasa sobola kwogera ekyo sigenda kyogerako era sigenda kinyegako lwansonga neetaaga mala okwanukulwa ki ebbaluwa eno gino ebintu byamwinawo essuubi okubaddiza ebintu byammwe ensonga eyatuyisiza wano kwe kusobola okuba nga twekubira omulanga nga tetwekalakasiza wabula nga twogedde ne bannamawulire abanaasobola okugezaako otuusa eddoboozi eri oyo gwe kikola ki kubanga kisinga okukwasa ennaku nti bwe tugamba tugende mu institution ze batugamba ezirwaninga bizinesi yaffe batutangira era ne batusindikira n'amaloboozi agatiisatiisa ti bw'ogendayo bagenda kusiba emyaka 10 amaloboozi tugayina era tujja sobola okugasa mu miitinga eri yonna yenna gwe kikola ki kikwatako so kati tetulina bwe tusobola kuddukira wala okugjako ng'omukulembeze w'eggwanga ensonga eno agitaddemu ebiki ebigere edduuka nga mulirengera edduuka bajja kontenti mubinoza mumulengera twamukkiriza omukola ki omukola n'abeera ku display sipirimu endasozaziffe yonna emmaali yonna bajja ne bagiyoola akina empute edduuka nelisasula omusolo era ndowooza mugulengera guugwawo omusolo gw'eggwanga guugwawo ku kisenge twagupiininga ogwa URA ne KCCA bajja ne bayoola edduuka yonna bizinesi ne bagijjamu n'amaduuka amalago noka abanyonyole kubanga omukuba publisha banogere nze nga publisha owebina Uganda bino ffe saawa zino tuli mu kweraliikirira kubanga nze mbitaddemu ssente ndi producer waabyo nze omukuba taddemu ssente era firimu ze nnina buli omu azijulira nga zitambula ku maketi ez'ebina Uganda ne zino endala ez'omuzungu zetulowooza nti zezisobola okukola okutuyamba okuliikiriza kino kakati ono omwana gwezze nembuulira ekirungi ekiri mu kino nemugamba gotunda ekina-Uganda nga kino ogenda funamu amagoba nga totobonyebonye nakukuba kubanga nze mba nkikuwadde nga maze okukola ki okukikuba kakati nze mba nkola ki mba nnyambibwa ofuna sente zinasasula ki producer naye kakati ono bw'omugjako nze oba ondekeredde nze mba nkitunda nzekka
kyesijja kusobola ebintu bitambula nakukwataganira wamu saawa zino abaana bano kati ng'ono omwana bamuyita Niko y'omu ku baali batunda firimu ey'oluzungu nga tayagala manya kinnauganda ne twogera nabo ne tubagamba mutunde firimu y'ekinnauganda mutukwatizeeko muwewonya abasajja n'agula kati saawa zino alinawo ebinnauganda kwaba bya bbeeyi already biri mu kakadde kalamba kati ate alina ne bye yali yatunze kakati n'okwata firimu y'omuzungu n'okola ki n'ogimuggyako ate n'omulekera kino kyokka nga wamusuubiza nti tugenda bayamba tebajja bakwatako nga firimu y'omuki ey'omunauganda ogisuubudde yeefiriza akakadde kakataddemu ate yo ey'omuzungu ogitutte ey'omunauganda ogirese ennaku eriwo yiino okuva ku lwokubiri bwe baatwala effirimu z'abazungu n'asigaza bino agamba tannatundayo yadde eby'emitwalo ebiri kyokka nga luli kasitoma abadde ajja n'atwala ey'omuluzungu n'atwalirako n'eriwa n'atwalirako n'eno kakati eri yasobola kujja kuva eri gy'avudde ng'anonye kinnauganda nze kinnauganda kyendyako ndi pabulisha wa binnauganda ne sikkiririza mu kubeera ng'abaana abatunda firimu y'omuzungu fena gye twajjamu ne kapito fena twali bajeemu nze nali mujeemu nali walimu ff5 nga nnonebwa bunonebwa nga saagala kinnauganda saawa zino ndi mu tayiti ezisukka ngaaga ng'abiri ate nga muzo ninamu nezinagenda mu kibiro shootinga kitegeeza omulimu tugwagala saawa zino nze ndi pabulisha ne bano basobola okeera enkyanga naye agwagadde n'afuuka pabulisha ozirugudde Abubakari ensonga ya firimu etugenda kusaba pulezidenti Yoweri Museveni asitukire mu bunnambiro kubanga pulezidenti tugezezzaako okukola buli kimu okulaba nga abaana bonna bafuna emirimu waleeta operation wealth creation erimu muganda wange Major Dick Wilibert atukubiriza kukola bwe tubanga tukola nga tugenda kusigala mwene embeera nga gyolaba essaawa y'olwaleero abaana basasula amaduuka miliyoni 2 okudda waggulu tusasula emisolo okuva ku empute tusasula emisolo okuva ku mpapula zetukozesa tusasula emisolo okuva ku siddi zo zenyinza teako firimu essaawa y'olwaleero bwe kibanga okusitula ekinnauganda tulina kubonyaabonya bali mu mulimu gwa firimu pulezidenti tugenda kufuna obuzibu obutabangawo mu ggwanga wano tusaba busabi ow'ekitiibwa pulezidenti ositukiremu ku mbeera eno empute zino zivaako emisolo mingi bw'oba oyagala okasa sente ziva ku empute zino n'empapula genda ku URA ekulage sente meka zibajja ku bokisi za empute DVDs essaawa y'olwaleero saasira omwana ali mu dduka no ng'alina miliyoni 8 baziyodde omulundi gumu omwana oyo agenda kukola kyenkya URSB UFMY tubasaba busabi mu bwombeefu tuteekewo embeera esitula firimu yaffe ey'omunnauganda si mu lutalo bwe muba nga mwagala teekawo lutalo na gavumenti mutuba oba mwagala kuyekera gavumenti oba mwagala kugoba abantu baza mu butayimbwa tukimanye essaawa y'olwaleero firimu zino tuzijja ku muzungu tusaba UFMY ne URSB baveeyo batulage agreements ze bakola ne Hollywood ey'omu America ezitwala firimu z'omuzungu mu maaso tusaba URSB etubuulire oba emikutu gyonna ezibateerako firimu z'abazungu okugeza nga DSTV internet URSB egenda kuziggala firimu zonna tuzidawunloadinga nga tuteekako sente zaffe gavumenti efuna sente okuva ku midiya zonna gavumenti efuna sente ku buli kintu kyonna kyetukozesa mu firimu wano essaawa tuli mu kizimbe kino tulinamu amaduuka gaffe agawera mu 100 tugenda kusaba n'obwowombeefu gavumenti esituke nga tusaba pulezidenti w'eggwanga batulambululire amaduuka ameka agalinamu firimu z'abannauganda getugenda ogendamu okusuubula firimu oziteeka mu masagano gajjuza Uganda netunaba kukoza firimu ziwera mutwalo bwe mutugamba kutunda teeka mu maduuka gano tugasasula miliyoni 5 okulwaninga edduuka lino firimu eno gye batuggyako essaawa zino tusuubula empute emu yokkayokka bweti eri mu nnusu 7 ebwedde ngambo zitambula ku mawulire tutunda firimu nnusu 5 bwetuba nsuubula empute nnusu 7 emu bweti nsobola ntata okukola nga nze nkolera muloosi kyekisooka ekibuzo ekiriwo nteekako empapula kwa display mwana no bakola display yaki yapiri yekinayugala kyawe akapula kanoko kaka nusu bibiri lukate ku 7 kigeza lupuse nusu meka nusu 9 nenteeka mu sente ezigikuba omukale kumukokka pisa 5 bagikubira omukolo gumu n'ekitundu kitegeera bwe ngenda nga ntemeyatemyaemu kitegeeza buli muvi eyemu ensobe ntutako nusu 10 mwameka mu 5 nenzekata ku nusu meka olwendo luliwo neluvuuka 10 meka mu 5 nenteekako kasiirwa akaveera kano
akaveera kano kali ku nusu 5 kitegeeza firimu egenda okugwa enenenena ngeri mu 110 oba 200 nyina okulya nyina osasula abaana bataddeko ne inki ebintu bingi nayo byetubiteekako bibyo gibanga tugituusa ku mutindo wano tosobola giteeka ku kopi nfu kati oluvannyuma ofunako mmeka oluvannyuma nyinza okufundikira nga okasitoma aŋŋambye ntwala firimu nnyingi firimu zituna 15 atwala firimu nnyingi nafundikira nga nze ntwala firimu nnyingi ngaomusuubuzi zimpere ku 100 mmeka mu 2 oba 3 nenfundikira nga ku sente zona zemba ntaddemu lwansonga mbeezawo omulimu gwange ndiddeko nusu 8 oba nusu 10 ku nusu ekyo 8 kwensasula layisinsi ya URA kwensasula ekifo kwenkolera kwensasula kasasiro kwensasula KCCA kwensasula abakozi abakola kwendiisa abewange kati bannange mulimu guno nga twagala kukola bwe baba bagamba nti baagala kutereeza mulimu naffe we are ready okuwuliriza ki kyebakola ki kyeboogera naye naffe bawulirize ensonga zaffe kubanga teri ayagala butabu twagala kuba nga tukolera buki tukolera wamu already these are established addresses oshegera bwe boogera ku makyano ogamba nti ogenda zijjawo kibasegeza industry ogenda gikola ki gitema butemi nsaba twagala tukolere wamu twagala tukolere baganda baffe omulimu tujjasobola okutwala mu maaso okutumbula ebiyiye byaffe mu Uganda tebisobola kubeera kiki kizibu kubanga ffe ekyokola tukikola ki tukimanyi omukulembeze w'eggwanga yatusomesa natuyigiriza bwe tukola so kati kiri kimu kyokka kuleeta maali kuleeta product tugiteeke katale tugiguze abantu bajjajjagala ffe tuli batunzi ekisembayo byonna tusaba URSP ku Monday baana bate batwanukudde oba kutuyita tujja kwesitula tukwateko tugende ku URSP tulage obutali bumativu bwaffe tetugenda kwekalakasa tetugenda kuyomba tetugenda kulwana wabula kulaga obutali bumativu eri ebyo ebitukolebwako mwebale nnyo mwebalire ddala